waliwo ensi eyawula wakati wa kikyoli n'ekyo kyoyagala okubeera. Nkikuddiremu ngambye nti waliwo ensi eyawula wakati w'ekyo kyoli n'eki kyoyagala okubeera. Naye nga sinnalambulula katusooke bwe tuti. Ng'onoobonkanya eggwanga osooka kusanya byanjigiriza. Nkubuulira amatendekero g'abasomesa ba primary gonna baagajjawo. Ekikolwa eky'ettima ekisinga okuluma yakeera ku makya n'akwata mukyala we Janet Kataha Museveni n'amuwa okubanga yakulira ebyenjigiriza mu Uganda. Atasomangako wadde si grade 3 teacher. Naye njagala obagamba ebigambo bino mwenna abawagira nti NRM ebeewo n'abazzukulu bammwe nga tebasomye ekyo mbala yaffe nga tugenda kukafiiramu. Ebyo obiwulidde. Betty Nambooze bakireke yategeeza n'atugamba nti Jene Museveni aggyeewo ekkomo ku myaka egirimiti n'aggyawo ebisanja bye yasooka. Kaakati kye balwana okukola kwe kuggyawo ekkomo ku kufa. Kwe kuggyawo ekkomo ku kukola ki? Ku kufa. Kale gwe muganda wange ampuliriza, kansooke nkulamuseeko. Gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo mwe. Nkozesa Uganda at large nga bulijjo. Kansooke ntereere bulungi nnyo. Nkunnyonnyole akawunvu n'akagga ku nsonga ezo era nga aba maintenance palace gye bali nnyo. Bano balina solar systems zonna gwe ze wali badde weetaaga. Balina ebyamasannyalaze byonna, balina ebyamazzi byonna. Balina water heaters ez'omu binaabiro, balina CCTV cameras zikozesa solar, byonna byenjogerako bikozesa solar. Security lights zikozesa solar, water pumps zikozesa solar n'ebirala. Balina ebyamazzi nkugambye n'ebyamasannyalaze ne ttiimu esobola okuyambako okubeera nga babyesitolinga mu nnyumba yo. Ate aba Hillside View Apartments gye bali nnyo bali Ejjanyi ku Church, Entebbe Road, tuuka e Namulanda, Kitende, Kajjansi, Buuza, Ejjanyi ku Church, bajja kuba bakulagirira eyo gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments nga eno waliyo buli kimu. Twala tulwotwo, wifi weeri, amasannyalaze tegavaako, ekirungu eky'omulembe, eddira ery'omulembe, ebisenge bisukka mu kimu, ate nga ne wabweru compound ennene mulimu ne tenti osobola okutuulamuko. Wabula transport wabwereere kasita obuukinga nabo gwe wooli naddala ku airport bajja kunona ne mu bifo ebiri okumpimpi awo bajja kuba munnange bakunona bakutwale ku Hillside View Apartments. Mami Kevin agamba, Mami Kevin awangalira wali mu ggwanga erya Switzerland nti bannayuganda mulina okwegendereza, teri kalulu kalina kufa yadde n'akamu. Era wano ku Uganda at large ng'amaze okubeera nga ntegeeza Uganda at large buulira abantu engeri gye balina okulondamu. Munnange ekisooka ku lunaku olw'okulonda togezaako okwambala ekintu kyonna ekyefaanaanyiriza n'ekibiina ky'ogenda okukola ki okubeera nga olonda. Era tuuka wali beera calm, temukuba na bukuukuulu, era manya ki ekyokukola kubanga ebyo oba n'okukampeyiningiraawo awo we mugenda okulondera ku polling station tekikola makulu kubanga munnanga abasajja beesomye okubeera nga oba oli awo batunuulira abantu bano bakola bati beebano akati mugende bugenzi nga mugenze kukola ekyo ekituufu protest vote na mutima kubanga bino byengenda okunnyonnyola bino makati nze omulimu gwange kunnyonnyola kati yensonga lwaki olaba nga njagala nnyo okwogera ng'ondaba kubanga mu biseera biri ebyembe bigamwagamba Uganda atalaje oba kompyuta oba kiki alabika ndowooza n'ebintu akoppa bikopi abantu bembe tebagamba nga akoppa bikopi ke kaseera kati muganda wange ke kaseera nze ono Uganda atalaje nga bulijjo era eno mibikozese fakkedo gyali nnyo miyembe gyegiri twamaze dde okulya ku mbulugunya katukolera maanyi ku maanyi ga mbulugunya essaawa eno n'olukambe twamaze dde okubeera nga tuluyiwayo kakati munnange nti nga tumaze okukakasa nti
ebikolebwa mu ggwanga ku mulembe gwa Museveni guno tebirina kigendererwa kikwongerako ggwe, tebirina kigendererwa kikwongerako ggwe ng'omuntu. Yensonga lwaki nkugambye nti waliwo ensi eyawula ekyo ky'oli ne kikyoyagala okubeera. Kyoyagala okubeera bye birooto, kati ky'oli kyekyo ky'oli ky'olwanyisa oba oli awo ng'oyagala okiveemu oba bwe bwavu. Kati waliwo factors ezireetedde ekintu okuteekawo layini enzibu okubuuka okuva wano w'oli woyagala ove ogende wali woyagala okutuuka. Geno Museveni yakugamba nti bo baakola kyonna ekisoboka era ne badyeka eggwanga nti bazze kulinunula, era n'atukakasa nti already bo kati bagagga baatuuka oba oli awo bo gye balowooza nti gye baali balina okulaga bajja tebalina yadde n'akantu n'akamu, era ensi eyo eyawula ekyo kye baali bali n'ekyo kye baali baagala okubeera oba oli awo bo ne basala amagezi gonna gonna omwali n'okutwala obulamu bw'abantu kuba lwali lutalo olwatta abantu abasukka mu kakadde. Kale nti okubuuka ensi eno oba okubuuka ensalosalo eyo, ensalo eyawula ensi gy'olimu oba ensi eyawula ekyo ky'oli n'ekyo kyoyagala okubeera, okubuuka awo eyo hado muganda wange kuba kuluma gwa waggulu. Natandise n'akatambi nga nkulaga omukyala era nga annyonnyola butya abaabuuka okuva mu nsi eno ne bagenda mu eri bwe bagezezzaako otteekawo emisanvu gw'oleme kubeera nga ova eno obasanga eri, kubanga ekigendererwa kyakuggyawo ekkomo ku kufa nga Namboze bw'atunnyonnyola. Ekyo nakyo tujja kukiraba kubanga kyategeeza okuggyawo ekkomo ku kufa. Ye Gen. Museveni okubeera nti kaakati yaggyawo ekkomo ku bisanja n'aggyawo ekkomo ku myaka 75 omuntu gye yalina okubeera ng'akomako. Kaakati ayagala omusaayi gubeere nga gumusikira nga bw'olaba North Korea bwe kiri, era ayagala Museveni zimwegende mu maaso era ng'ekwasaganyizibwa abantu be famire ye kugamba ayagala tuteeka mu nkola eyo. Bannayuganda ekyo njagala mu kinootingi, Gen. Museveni kyayagala ayagala kutukola nga bw'olaba North Korea bw'eri nti kakati obukulembeze oba obufuzi buli mu famire emu yeefuga. Gw'okanya kuwulira muhoozi aleese luhaamya gw'olowooza nti nno naye Rwanda bwe kijja okuba kubanga eyo pulaani yaabwe, naye wane Uganda ekyo nsuubira okuba nti buli munnayuganda yenna tayinza kukikkiriza, n'abo abakkiririza mu NRM nsuubira okuba nti bwe kituuka ku ekyo okuleka mpozi ng'oleka ekikyamu nsuubira okuba nga tojja kukikkiriza era ojja kigaana. Kakati kansooke nkuwa akatambi kano kubanga bino tubadde nga tujja tubyogera engeri gye baba tudde ku bwongo ne bateekamu ice mukwate obwongo omuntu kasita akumma okusoma aba akumye buli kimu, era bino bwe bukakafu obulaga nti bino bikoleddwa kagenderere okukumma okusoma. Ebyenjigiriza byonna bye babitta mmwe temutunuulidde ensonga zino ate tubibagambye mubitegedde ne mwefudde abatategeera. Omukyala wuuno annyonnyola ensonga ze tubadde nga tujja tunnyonnyola bulijjo kuba buno butambi ngezako bunoonya oba oli awo abantu banaagenda bateekamu obwandasitandi, kubateekamu obwandasitandi mutegeere abasajja gye batutwala. Naye twali kisinga kunnuma nti Gen. Museveni yakeera ku makya ate kino njagala ensi ekifune bulungi obulala bwonna muleke ebbuku bakanoko mukalageyo. Gen. Museveni yakeera ku makya bonna tugenda bbuku yakeera ku makya kaleka ensi ebitegeere. Yakeera ku makya n'akwata mukyala we Janet Kataha Museveni n'amuwa okubanga yakulira ebyenjigiza mu Uganda atasomangako wadde grade 3 teacher. Owulira Museveni engeri jagabamu ebintu bye
mukyala we namu bwa minister bwe yamuwa bwa minister mu kumanya oba mu butamanya yasooka kutwebaza nga ajja mu matendekero g'abasomesa. Ensi tekimanyi, omanyi wano mu Uganda ebintu bibaawo, buli muntu n'asigala nga ebintu bitambula biri nnomo. Kyova olaba babuzaawo mu kunja naggwereranga muzira ebintu bisanga bitambula bwe bityo. Ng'onoobonkanya eggwanga osooka kusanya obyanjigiriza. Nkubuulira amatendekero g'abasomesa ba primary gonna baagajjawo. Ekikolwa eky'ettima ekisinga okuluma nze Nvalaakayi nayiseeko wali ebiike. Omanyi kati ffe ku saa zino ffe abaasoma nga wasoma senior 4 n'ogenda ku busomesa bakugamba oddeyo gye wasomera obusomesa obwo okufuna its equivalent. Kaakati nawerekeddeko mukwano gwange ebiikira ng'ebizimbe weebiringa bw'obiraba buli kimu kiryoke tewali kintu na kimu kikolerwamu. Emyaka kati emeka? Nze njagala okugamba Jeno Museveni ne mukyala wo Kataaha nti mulaze omutima omubi eri bannayuganda and they are doing a disservice to the nation. Ku ssaawa zino nze njagala nkubuulire nammwe mwenna abawagira NRM kino mujja kirozaako kubanga ekisooka kya byonna abasomesa aba primary be basomesa abaana okuva ddala wansi ne tufuna bannamawulire ngamu ne tufuna abayimbi nga Bamukunda ne tufuna ba Reverend ne ba Father ne tufuna n'abasawo ab'enkya naye bo baatunuulidde akantu kamu kaba politicians nti bali mu kudobonkanya ebyokusoma bakendeza abaana abavuganya. Okitegeera naye njagala obbagamba ebigambo bino mwenna abawagira nti NRM ebeewo n'abazzukulu bammwe nga tebasomye ekyo mbala yaffe nga tugenda kukafiiramu. Okay. Wantu wali kugeya era omanyi ntera okugamba abantu abamu nti n'ensi ya ddala era oba oyimiridde ku ttaka oba olinye muti era nagwo guba gulina emirandira mu ttaka ne bw'olinnya ku lusozi waggulu era olusozi olulina we lutandikira ne we lukoma n'obuwanvu bwalwo kirigiza ensi ya ddala bwe twekwatako bwe tuti guno mubiri ensi ya ddala. Kakati mwe mujja kuddawo mulowooze nti ensi yava kyo nti nedda Museveni bwane olaba muganda wange kyoyogerako tokimanyi tosobola kwetunda ng'olaba. Mmwe mukyala abagambye nti ne bwankubadde bw'omala gawagira by'owagira naye ng'abaana bo tebasomye obanga ebyenjigiriza biweddewo babijjeewo tolowooza nti abaabwe tebasoma. By the way mwe mulowooza abaabwe tebasoma nti basse byammwe ne babituulako ne babinyogoza bati ne babifutyanka musobole okubeera awo nga babategeerera butegeerezi kubanga obujulizi babukuwadde. Ebintu Museveni amatendekero ge baateekawo aga gasomesa abasomesa si ye yagazimba naye yajja kusaanyaawo eggwanga lino Uganda bo balituuleko waggulu nga be bayivu be baki. Obujulizi bwe buli obukwatibwako muganda wange olinda bujulizi ki? Gwe bw'olaba abantu nga bawoza abo babuyabuya tebamanyi kiki emitima gy'ababadde wano jadde dda mu nsawo bo ate n'abaana ababwe bo basomye babasomesezza ne ssente bazirina. Ababoggwa omunkuseere mukazi wattu musajja wattu anoonya omutwalo genda bakwewali ogenda oli emiceere olw'okubanga Museveni azibundi aze mujje wano mukole bwe muti oyagala ki? Tegeera amakulu g'ensi yo abagwira mu baveeko kubanga bo bajja sigala awo era nga batulimu nti era ye kubanga ndaba n'abalina buno bugundi obwola ssente bw'abamanilenders tubamanyi bonna tebabanko bannayuganda naye era ogenda okunyumya nabo bajja bambadde t-shirt za Museveni nga bakulaga n'okulonda balona n'ennanga muntu bazirina. Naye ggwe munnayuganda ggwe Okero Masaaba Aine Byona Mukasa Kasaada muganda wange bw'eri bangeri erinnya ddala siri epaatiike ko bwepaatiise kino nkikugamba nze Uganda at large obujulizi bwe buli obumala okubeera ng'okakasiza ddala nti ekibi kigwana wala. Ekibi kigwana wala.
essaawa yakugjawo kkomo ku kufa. Bwe mubadde mukyali kkomo ku myaka simanya togikwatako biri awo abasajja baabuukawo dda era bakulaga kkomo ku kufa kye bakola ki era mwalabe wano mu kulonda kwa NRM ekkololo National Delegates Conference ng'etudde okutuulula eggwanga omusimbi gwe baayiyeemu omuyitirivu era nga bo bakulaga tebakirinaako buzibu. Okitegeera kubanga bw'oteeka mu bantu ssente kitegeeza oba ogenda batabula abantu baavu. Naye ekigendererwa ki? Lwaki omuntu yali badde ateeka obuwumbi obutaano taye bwe yabadde yeebuuza Deputy Speaker nakubadde nga yeewugulaza kuba kwewugulaza omuntu okuteekamu obuwumbi obutaano olw'okubanga ayagala gulowooza nti tasuubira kubeera nga ssente ezo azikomyawo. Yezo zivaawa? Ssente ezo zivaawa? Waliwo azibawa? Era bw'otunuulira abantu bonna abayiseemu bonna bali mu layini ya muhoozi. Kitegeeza nti kati bazimba muhoozi kujja ekyo nakibannyonnyodde mu mboozi yaffeemu emabegako awo. Bajjawo kkomo ku kufa nti Museveni agenda kufa definitely. Naye golooza agenda kufa singa ebintu bitambula nga bwe babipulaaninga. Muhoozi agenda kujja era nga bwe yakugamba mu lockdown yayogera n'agamba nti bw'atunuulira bizzukulu bye alabira ddala Museveni ebyenkya gwoza yali ategeeza ki? Naye ebyo byonna gwe bikutuusaawa lwaki gwe omwagaliza okweyagalizaako lwaki gwe okufacilitatinga? Teri alumirwa nga talina kigendererwa. Njagala okubabuulira naye ekigendererwa kya Museveni si kya mutima mulungi. Mbadde nkugamba nti waliwo ensi eyawula wakati w'ekyo ky'oli n'ekyo ky'oyagala okubeera. Gwe muganda wange oyagala kubeera ki? Oyagala kubeeraawo nga omusaayi gwo abazzukulu n'abazzukulu bali mu buddu? Kugamba ensi eri bo tebagyagala kugituukamu. Museveni alina kyali. Oba oli kyatasobola kutuusa. Kati ekyenjawulo kyatusingako kiri kimu nti ye kyali omutima gwe omubi nga mukyalo oyo bw'atonnyonnyodde awo kukyankalanya buli kimwe nga talinaawo kintu kyatereddewo bannansi kubeera nti nno abongerako kabibi bina bya bufuzi yagamba agenda bisaanyaawo byonna. Kati ye kyatusingako nti olwede n'akolera ku bujega bwaffe kati ye ate n'agenda mu eri ensi endala ey'ekyo kyayagala okubeera. Ayagala kubeera nga be bali waggulu, ssente bazirina, buli kimu. Muganda wange kakati gwe yambako nga olowooza era ng'ofumitiriza ku bino bye nkugambye. Sigenda kuwanvuya nnyo mboozi eno era nga saagala mugambe nti saakola ki, saabagamba. Waliwo omukyala ayitibwa Kyalimpa Rest Sarah. Ono yasuula ennangamuntu ye era ali mu kuginoonya. Kyalimpa Rest Sarah agamba nti munaye bw'oba ogifunyeeko ajja kukuwayo emitwalo 10 bw'obanga ogifunye n'ontuukira wano ku Uganda Traje namba zange bwe ziri awo era mba nja kubeera nga ate nkubuulira ki ekiddako naye ng'emitwalo 10 ate ajja gino nagyoli. Mukisa Transport Services gye bali nnyo. Gwe ayagala munnange okubeera nga ofuna entambula okuva mu bantu abeesigika ova ku airport oba ogenda ku airport aba Mukisa Transport Services bakwire ku 0741932773 0741932773. Dr. Waali ku birwadde Uganda twagala tubeere balamu tusobole okubeera nga ate tuyingira mu Uganda empya nga tuli balamu. Twagala tubeere balamu tuyingire mu Uganda empya nga tuli ki, nga tuli balamu. Kati Dr. Waali ku birwadde byonna munnange ebikuluma njogera ku Dr. Ali Talented. Njogera ku Dr. Ali Talented ate Dr. awonya. Soogera ku Dr. nti gwe mutunulira banga wa kitiibwa nnyo wali smart nnyo oba ali kya njogera ku Dr. awonya kubanga mugezere musasula malwaliro agamu ne babateeka mu intensive care oba abantu babe ne babateeka mu intensive care eyo ne bafiirayo. Kati n'obeera nga n'omulambo olina gugula miliyoni nga nkaago gujjayo n'okuguwamba.
kakati munnange kiri gy'oli kubanga bagamba nti ettuufu liva wala wabula nze mu kikula kyange nze nga Uganda at large saagala kumanya kintu ate nenkisirikira naddala nga kisobola okutaasa omuntu okitegeera sirina kyenfunamu naye nga dokita yoyo munnange waali wuuyo asobola okuyambako era osobola ate enzijanjaba ye era ye yekkirizika bw'oligendako eddagala ng'olaba tolinawo nkyukakyuka oli wadde mbodirekeraawo kubanga era olumu oba tonasasulwa nakumalayo oba obusente bwakusabye kitegeera era era mbikubuulira kugamba osobole okubeera nga omanya kale munnange ebigambo bya Nambooze ebyo nga tubibeesenga ku bigambo by'omukyalo oyo by'owulidde ebikola bya General Museveni n'omutima omubi kubanga ogwo mutima mubi nnyo 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 tosobola kusaanyaawo bintu ng'ebyo nti abantu ekintu nga okusoma ekimu ku bintu ebikulu ennyo nti ne wano mu Buganda okusoma kwaliwo batula ku byoto ne basoma ne bababuulira engero n'ebirala byonna ne bababuulira ebyafaayo naye olw'okuba nti gwe oyagala kwenywereza mu buyinza toyagala bantu basome bamanye gwe oyagala bakuumirawo nga babbozo kitegeeza saanyaawo kati General Museveni okulemera lwakiri ayonoona talina kirala kyafaako mu bulamu buno obwensi okuleka ye nga ye n'abantu be kati mwe abasigadde muliwo okufugwa bufugwa kati nammwe kyemulina okulwanako kwe kuzza ekitiibwa kyammwe mwe ng'abantu obutakkiriza kufugibwa bumbula kubanga gye tulaga ate wagenda kubeera wazibu nnyo nti gwe bajja kugamba nti oba bakuwa ssente katugeze enteekateeka za gavumenti ez'abantu okujja mu bwavu sizivumirira ti emyoga parish development model singa biba bikolebwa mu butuufu bwabyo naye ekizibu ekiriwo nti bw'otunula nnyo era situlu n'obwo obusente tolina kyogenda bukolamu ate nabwo osobola okwetakulira nawe n'obufuna singa babeera gavumenti ekutemedde empenda mw'osobola okuyita naye kati bajja kuwa ssente ezo ate ng'era zigenda kubaddira kubanga gw'olowooza nti ssente bw'ozisaasaanya ziragawa era zidda mu gavumenti baddamu ne bazifunako kontro ate bazikukamamu mu ngeri yonna kwogenda kugulirawo sabbuuni ogule sukaali soka weebuuza omusolo oguliko gwa ssente mmeka kakati ebintu byonna bino ebyensubuligana okutwala bintu wabweru naye ebirala byonna baabiseetinga nti bo be ba final beneficiaries kegiba emisolo giba mingi nnyo n'ebirala byonna tetulina kye tutayogerangako nze buli wengenda ku mutimbagano ndaba aba bloggers ndaba abantu nga boogera ku bintu bibi ku mutimbagano ndaba pano za TV nga boogedde byonna biboogedde naye munnange muleke kuwudiisibwa abo abatono ab'olubatu abafunamu wano wetulaga wazibu nnyo wetulaga waki wazibu nnyo lwaya lwa mu nnyindo kubanga teri kuddamu kutulimbalimba mu nkola ya demokurasiya era twagala kino tukyogeere mu kitegeeri nti akalulu bategeka kamankwetu kamancoolo kakuwudiisa nti demokurasiya mulaba kuwudiisa oba ensi yonna ekakase nti akalulu era bwe bamala okulangira General Museveni mu kkooti nga bagamba nti pulezidenti wa Uganda omulonde lwaki bamulangira bulangirizi mu kkooti kubanga already babeera bakimanyi nti kkooti yenna okulangirira abeera tawangudde kakati gwe mukeso gusembayo tagenda kwekwasa muntu mulala democratically ti abantu bakkiriza kale baabano bazze mu kalulu kitegeeza teri muntu agenda kuddamu kutudyekadyeka mbw ate kaakati ate kati tutegeke okulonda olaba ne mu NRM mwennyini bwe bukakafu obulaga nti kyetugendamu tekiriiyo naye ffe tugenda bugezi na protest vote kukakasa nsonga yaffe era teri agenda kunenya muntu yenna kuba buli muntu yenna yeetaaga chance ate abantu bakuwadde chance eziziizo nnyingi nnyo gy'okyusa n'amanyi okyusa n'ebirala byonna kati bakuwa omukisa ogukola ki ogusembayo naye bino ebyokubadyekadyeka nga bo bwe bateekateeka abaabo bajje babafuga obumbula nammwe ne mukkiriza naye ng'ate bo okwali badde okuwakanako bwoti olina kufa olina kutwalibwa kutulugunyizibwa
bano abantu balina ebigendererwa birala nnyo. Bagamba nti linda kiggweyo afumita mukira. Kati kiri gye muli, oba mulinda mufumita omukira oba kiki? Ate buli munnayuganda alina kweraba ye nga ye. Bagamba kamukamu gwe muganda, gweoba tolina mutima ogwo kitegeeza ne munno tumusuubira kuba nti agulina. Mulekerawo okubeera nga mulekati mulaba baganya okukola bati, mulaba mwali badde mukola muti. Totunuulira muntu mulala. Bw'oyimirirawo ku kituufu yimirira wekka, era beera ready okubeera ng'oyimirirawo wekka. Kati beera bubeeri surprised ng'olaba nabali geemaanyi. N'abazungu nabo tetujja beekwasa kubeera tubeesige nti bajja kutuyamba. Teri agenda kutuyamba. Ffe bannayuganda tulina kweyamba ffeka. Bino si byangu nnyo byakwogera, era abantu abamu bajja byogera kubanga oba oli oba tyokonyegwa emipiira. Nange embeera mipiira conscious, naye kakati waliwo ate amazima nga galina kubeera mazima, kubanga mba sina gwenzivudde, sina gwenvumye, ate era nga ebintu byenjogerako bimulisiza mu biraba. Kale munnange, n'olw'ensonga eyo nga bulijjo Uganda At Large mu mikwesese mbeerayo, era tusisinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large. Mukama Katonda akuume.